baawo atuwe ku bantu baawo tulabe endowooza yaabwe bo balindiridde batya vaawo mpita olunaku olwaleero. BSRFI na Ntege nga wakugambye ekiri Kawempe nkugambye abantu buli omu yeesunze okuwuliriza okulaba ate munaye n'okwongera okumanya mubaka we oba oyo omuntu gwayagala ate munaye amuteeseze oba gwagenda okubanga alonda kiki kyagenda okubanga ate munaye atuusa mu parliament. Kugambye nze Suleiman Sabugwawo ndi ne Amon Kitamirike okwongera okutuusaako ate munange ebiri etula era nga wendi negatiddwako bannakawempe ab'enjawulo era abanatera okugenda mu kalulu ate munange ak'okuddamu okujjuza ekifo kya Kawempe North. Jjukira nti ekifo kino kyalimu omugenzi kati Muhammad Segirenya. Njagala okumanya amanya gammwe na kiki kye mulowooza ku mubaka gwe mwagala okubakiikirira kiki ky'osuubira kyagenda okukola mu myezi gino etaano gy'alina. Amanya n'eddoboozi nze Asimwe Isaac ndi mutuuze wa Kawempe North. Nze ndi muwagizi wa ekibiina kya National Unity Platform era kyensuubira ono mubaka waffe agendayo kyagenda otukolera ekyo ekisooka musajja omukozi ayagala nnyo okukola. Nze kyensuubira kyagenda okutukolera mu Kawempe North yaffe agenda tu developinga ffe ng'abavubuka olaba tetulina mirimu abavubuka abangi olaba abana abavubuka bagamba be bakuba amasimu be babbi kati nze kyensuubira oyo mubaka waffe atugenda okutukiikirira agenda kutuyungayunga ffe ng'abavubuka tukolerewo emirimu ng'egy'emikono ng'egyo kyekyemusuubiramu. Kale yegwana erinnya lyo nakiki osuubira mubaka wo? Amanya gange nze Saku Adrian era nga ndi mutuuze wa Kawempe North era nga nze nsuubira omubaka agenda okujja yenna agenda okujja gwe tulonze nsaba byagenda otukula enguudo temuli kolansi enguudo tulina luno olwetuula teruli mu kolansi lweri mu kitezi teruli mu kolansi era kyensuubira tetulina mirimu ffe abavubuka tutambula butambuzi ku kyalo era nekyensaba amazzi ga bbula bowa tetulina era nsaba ne bowa zituterengawo ku byalo. Nze ndi mutuuze wa Sebagala zone. Gwana erinnya lyo nakiki osuubira mutuuze? Amanya William Mwanje omutuuze wa Kawempe North. Bana nsooka okwebaza ekibiina kyaffe kya National Unity Platform ekyokutuleetera candidate ayimiridde ng'omuntu omusajja omukulu obuvunaanyizibwa omusajja munnamateeka. Bakama baffe mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli wano eno nga twesunga omubaka oyo kubanga agenda kutuyimusa nga ffe abavubuka agenda kutuyimusa mu bitone agenda kutuyimusa mu mirimu agenda kutuyimusa mu byonna tumupulaningiddeko era tubeebaza tweyanza nnyo tweyanze. Oyogedde ku bitone n'enjukira nti bali bamuyita Dr. Dandi. Ogamba otya gwana erinnya na kiki ky'osuubira omubaka ajja kiyandi obadde awo atandikiddeko na mugina emyezi omukaaga gy'alina? Neyayinza nnyo erinnya n'eddoboozi nze Robert Muteesasira omuvubuka envumulo y'Ebwayise nga nze no ndi muweereza wa Bwakabaka ku kakiiko ka mituba etaano akamwami Ntege ak'e Kawempe ng'ow'emizannyo n'ebitone. Akaseera ko katono nnyo mbaka kagenda okubeera nga agenda kuweereza naye nze kyendowooza kyayinza okukola mu kaseera katono ako kuba kyemmanyi n'embongo bwange kyenena omubaka agenda okuwangula mu kano akalulu n'akalulu ka 2026 yagenda okuwangula ng'amaanyi g'abantu agalina. So mukana akaseera k'emyezi emitono gy'alina kwe kubeera nga asobola okuŋŋaanya endowooza z'abantu biki be bamusuubira mukwata alina bingi byagenda kukola n'okusobola okubeera nga asobola okuŋŋaanya endowooza z'abantu okumanya biki by'anaakola mu 2026 nga akalulu akajja amaze okukawangulira ddala. Babale nnyo. Ebimu ku byayogerwa mu debate eya National Unity Platform mwalimu ebigambo nga obutamanya, ebigambo nga ebbula ly'emirimu n'ekimu ku byo nti abavubuka abasinga tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Twogere ku kalulu, twogere ku mubaka oba olyawo gwe mwagala okujja oba gwe munaalonda ng'ogyeko kye musuubira naye ate waliwo ekyo kye mwagala okubakolera mmwe nga bannakawempe kiki ekyo? Ekyamazima nze nga Kasozi Hamza bodalinga ne Kawempe North era mpangayira wano mu bitundu by'ettula tukimanyi nti bwe tuba tulonze omubaka ng'ono asobola okusula eddoboozi lye n'alitwala mu palamenti yeno yafuuka ya bicepere nti abantu bakuŋŋaanira omwo ne bagabana omusimbi gw'omuwi w'omusolo ne bakutuliramu ziddiirwa eri yafuuka gundi y'ababulooka. So tulowooza omubaka nga nalukoola omukukutivu mu mateeka tusuubira nti asobola okutaputa amateeka obulungi n'okulaba nti asobola okuteesa ebiteeso birina embavu ebisobola okusitula abavubuka kubanga nze omuvubuka era tukimanyi Uganda nti Uganda abantu abasinga obungi bonna bavubuka
obalaba nti balina mirimu naye ate tuwulira mu palamenti nti diiru zikutulirwayo olina owulira nti yakutuse n'ekisawo nti bilioni 2 olina agenda na bilioni 3 ne bagenda mu nyumba zaabwe zikebeera tuwulira nti ebisenge bijjudde ssente so tusuubira nti palamenti yandibadde ngaffe abantu ba wansi abavubuka yandibadde situla eddoboozi lye nerwanyisa obuli bw'enguzi yasuubira nti omubaka ng'ono wanaaba asobola okwogera ku flo ya palamenti nga bwabadde ajja ayogera mu kkooti z'amateeka n'okulwanyisa eddembe ly'obuntu tusuubira nti wanaagenda ajja kusobola bulungi nnyo okutaputa amateeka n'okulaba nti ababbi abakwatira mu palamenti kubanga ddiru kati ezisinga obungi tezirina mu magye ziri mu palamenti bano ababaka betusindikayo ate bebeegattagatta awo ne bakolaga simanyi ne sipiika ne bakolaga naani ne batandika okugabana ssente y'omusolo okakkana nga ffe abavubuka tukyalina kyetusobola kufunako wabula ssente zonna zibbibwa bo nga bayisawo buddiru obutonotono ne bagabana ebisawo n'ebisawo. Kiki kyosuubira mu bufunze omubaka gw'olonda kiyandibadde azzaako? Erinnya Kawuma Elia nga mpangalira kazo kyensuubira mu mubaka Honorable Nalukola musuubira okututraininga ngaffe abavubuka okututumbula mu mirimu okutuyamba n'okutunnyonnyola engeri ye history ye gye yayitamu bantu bamulabako ng'avudde mu byebitone abaddeko ddandi azannyeko omupiira ku kisaawe kya Kawempe Muslim twagala naffe atusomese era tutegeeze engeri gye yatuuka n'afuuka looyo ow'amaanyi n'afuuka omukozi w'emirimu gya humanitarian engeri gy'ayambamu nawe ate tumulabyeko nga alina nekyeyekoleddewo ye ng'omuvubuka naffe tusaba Honorable Nalukola atuyambe atusomese mu kino ekiseera ekitono nga tumuluzinga omubaka Kawempe North. Nze Sulaiman Sebugwawo nkyali n'abatuuze b'e Kawempe era kkiriza nkuzeeyoko ewantege ali empererwe awandire ne bananga bali mu studio nkyakomawo n'endowooza z'abantu bano na kiki kye basuubira mu babaka baabwe be bagenda okuba nga balonda akaddeko kalabika kakatuwuuba naye nkomawo n'endowooza z'abantu bano kankuzeeko mu studio ne wantege ali empererwe. Wepale nnyo munaffe Sebugwawo olw'okutuusaako abantu endowooza. Sebugwawo asinzidde Tula ate